akwatidde ekibiina kya FDC bendera kwa President Patrick Oboya Amuriat ono nasimbiddwa mu kaguli ka kooti n'asomerwa omusango gw'okukkiriza okumuvuga nga atudde waggulu ku mmotoka ye nga bwagenda awubira ku bantu ekintu ekikontana n'amateeka agafuga ebidduka. Ndowooza bakuba kutwalira amateeka mu ngalo nakwo oba gatwalira mu ngalo gatwalira muki ali waggulu. Kaagati nno omusango omukulu ono agweganye wadde abadde atudde waggulu ku mmotoka naye omusango agweganye era bannamateeka ab'okuli Ernest Kalibala nga kwotadde ne Mohammed Agoloba ne basaba omuntu waabwe abeere nga akkirizibwa okweyimirirwa. Abaleeteddwa okumweyimirira kubaddeko Yusuf Mutyaba ne Hakim Serwadda ssentebe wa FDC owampigi Town Council. Amuriat ayimbuddwa akakalu ka kkooti ka bukadde 5 obutali bwa buliwo ate abamweyimiridde buli omu obukadde 10 obutali bwa buliwo. Ruth Nabasa omulamuzi abadde mitambo gy'omusango guno alagide Amuriat okubanga addamu okweyanjula mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 9 February omwaka guno gwe tulimu agende bade manyi nti n'ebigere nabyo bamubuuzizza nti waaye ng'ebigere nabyo banako kuba kutwalira amateeka mu nga eriggwa bwe erimufumita oyo presidential candidate kati eriggwa bwe erimufumita oba ekigiraasi bwe kimusala Kaagati era nga tukyali ku bannakibiina kya FDC ekibiina kya FDC nakyo kyagala akakyuka ebyokulonda kannyonnyole ku nkalala z'okulonda ze kaabawadde nga tekuli kifo walonderwa kati abo banaalonderawa. Enkalala zino ezaavudde mu kakyuka ebyokulonda entongole teziraga mbu bifo we banaalondera mu districts okuli Zombo, Namutumba, Moyo, Mpigi, Masindi, Kayunga, Buyikwe, Kampala ne mu parish ye Kasubi n'ebifo ebirala. Kati amyuka omwogezi wa FDC John Kikonyogo agamba nti ebiwandiiko bino babifuna ng'ennaku z'omwezi 5 era ne bawandiikirawo bunnambiro eri akakyuka ebyokulonda kabeere nga kabatangaza ku nsonga nti naye naguno guliko tebafunanga kuddibwamu. Tayina linya nalimu ya Zim police station edo Soroti City nazo mpitirivu esaliko linya nalimu kapera byo na kapiripiriti kitwewunyisa ndibabale na kubiri tugenda mu kulonda electoral commission fe twagiwandiikira tubagabira tubirabe tebirimu unako olwo nyine baatwa list gundi zino eti banana kutudda mu lwaleero simanyi kaluke ba planning akola bana bonyiri baka planning anti bekabaka wedde babewa Amira bakakyuse mangu bo baddemu bakole banga ezo sente ezo tutegeera kubanga omuntu okuwa muno nga temuli list zino nakamu ate nga eggwanga lyabawa sente z'okukola list zino ate nga nyawunyo okukola. Kikonyogo takomyawo ayogeddeko ne ku muwendo ogw'abalonzi abeeyongedde mu nkalala ze baabawadde kati ng'emitwalo egiwerera ddala 4 nti gye gyeyongeddemu okuva kwabo abaafulumizibwa. Kati Kikonyogo agamba nti bannaye muveeyo na bino mubeere nga mukola kimubitangazaako kuba tetubimanyi bulungi. Bagenda mu parliament nebegayirira abavubuka bonna baali bawandiisiza abana b'emyaka 18 wetunalondera babawandiise bate ku register. Mambi abakama yagenda mu parliament n'agamba olunaku lusembayo okukola ki okuwandiisa ebyo tubimaze tetugenda kubanga bina kutongeramu abantu naye kitwewunyisa olwaleero tuwulira nti electoral commission abantu abali ku register bali 18,000 n'emitwalo 13,465 lulwe bwe batugambye okujjamu amanya gonna ag'abafu naki n'abataliiwo n'abakolaki n'abatambula zali 17,665,527 kati kyetubuuza zina emitwalo 47,623 babawandiisa ddi amanya gano abantu bano babajjawa babongera mu ddi kino kintu kikulu nnyo balina okukikola kyo kibuuza balina percentage nene nnyo. Bwati Kikonyogo bwagambye gamba mveeyo munyonyole kale katulinde kate binaaba bivuddeeyo. Ab'enganda z'abantu abakwatibwa ekalangala omwezi oguwedde baagala abantu baabwe babeere nga bayimbulwa mu bwangu oba batwalibwe mu kkooti babeere nga bavunaanibwa. Bano nga babadde bakyala bokka bagambye nti basula munnange tebeebase okuva abaami baabwe bwe bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde era nga ne gye buli kati tebamanyi gye bali bagenze kubanga bawerekera Robert Kyagulanyi Ssentamu eyeesimbyewo okuba president. Abakyala bano abasangiddwa ku kitebe kya NUP Kamwokye bategezezza nga bwe bagezezzaako okubanga batuukira poliisi ez'enjawulo okumanya abaami baabwe bano gye bali wabula buli we batuuka bagamba nti oyo tetumumanyi oyo tetumulabangako nedda ebyo tetubiwulirangako. Kati Sharon
Sharon Kemigisha era ng'ono tayagadde kubanga munnange ayatuukiriza mannya ge matuufu n'agabbaawe agambye nti ye yasembyeyo okulaba ku mwami we ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde kyokka yamuleka ali lubuto nga kati asuulira kuzaala naye tamanyi kyagenda kukola. Ndi mukazi muzito nsulirira kuzaala naye n'essaawa eno bwe ngamba nti byebisa binnumye essaawa zino simanyi agenda kumperekera. Batuyambe batubuulire ab'eŋŋanda zaffe baliwa kuba n'omusibe ng'omusibe abaako neki n'eddembe lye ng'omuntu twagala babba baffe ate nga tugenda kukola kyonna ekisoboka bwe banga next move yakweyambula kudda ku street babanja tugenda babanja kuba tuli mu bulumi ko tekijja basanyusa nze nga maama nga nkedde ku machane neyambula ku street n'olubuto lwange olunene nga manja baba wange balabe batuyambe kuba obulumi butususseeko. Era teweyambula munnaye nedda kakati abakyala abalala nabo basabye bekikwatako okufaayo eri bannakazadde b'eggwanga nti kubanga bayita mu kiseera kya kusoomozebwa obudde buno nga tebalina abayamba. Tetumanyi kye baliko twakoma okubalaba nga bonna bawenyera bonna bakubiddwa bya nsuso bakubiddwa bya kitalo batulekera abaana batulekera abakyala ab'okulabirira ab'embuto naffe ffennyini tetulina busobozi tetwesobola n'olwekyo tusaba gavumenti tusaba Pulezidenti Museveni atuyambe buyambi ate abantu abo bwe baba nga balina emisango gye bazza baba nga balina kye bakola babalete mu kooti jona luli azizza omusango awozesebwa. Tetumanyi wawe bali tetubawulizanga. Poliisi ya Uganda amagye ga Uganda agakwata abaana abangi ekalangala ne babaggalira abaami baffe baganda baffe banyinazi baffe twagala batubulye gye babateeka twagala okubalabako. Be bantu be bakyala abo baagala babba baabwe babbaabwe baba baddizi babiri nga munnange ensonga bazitambuza bulungi. Kale katusabe embeera sibalwa okuba nti eterera. Katugendeko mu kooti eno tulabe agavaayo ku lunaku olw'okulonda lwennyininyini ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwe tulimu. Kooti enkulu etegezeza nti lwegenda okusalawo obanga bannamawulire bateekeddwa okubeera n'ebipande okuva mu kitongole kya Media Council ebibakkiriza okusaka ebivudde mu kulonda. Kakati awo tugenda kukola tutya kano sikabaate kennyini. Bannamawulire abeegattira mu kibiina kya Editors Guild Uganda era nga bali wamu n'aba Center for Public Interest Law be bagenda mu kooti okuwakanya ekiragiro kya Media Council ekyokusasula bannamawulire nga babawa ebipande. Kakati bano bagamba nti bannamawulire balina obuvunaanyizibwa obw'okutegeeza ebigenda mu maaso naddala mu kalulu nga bano babitegeeza Uganda oba abantu b'ensi yonna era ng'okubateekako amateeka gavumenti ebeera nga ate ekutogera abantu oba bannansi okuba nti bamanya ebigenda mu maaso. Bano bagamba nti ekiragiro kino kigenda kubanga munnange kisajjusa n'embeera ebyokwerinda okwongera okuba nti munnange batukuba lwakingamba babakuba nga nange mwendi batukuba okutwonoonera ebyuma byaffe n'okutugulako ate emisango nga bwe bakwata munnange nga bakutwala ate ng'embeera si nnungi. Bannamawulire bagattako nti Media Council evunaanyizibwa ku basunsuzi b'amawulire oba bewandiise ba editors nti kubanga yebawa layisinsi ng'ekiragiro bwe kikola bwe kiragira ku bo kweyina okubanga ekoma era ekiragiro ekyo kwe kikoma naye nti ate bannamawulire bo obaffe tutwalibwa kati stole njiretetya naye ate bannamawulire ekibiina kya National Institute for Journalists in Uganda kye kibatwala nga kye kirina okubawa ebiragiro. Bano bagattako nti Media Council erezze yeewa obuvunaanyizibwa obutali bwayo nga ne ku mikolo gya gavumenti emitongole yeesooka okuba nti munnange esuusula bannamawulire abagenda okuba nga basaka amawulire gaagyo ekintu ekitali kituufu era ne basaba kooti ebeere ng'eyimiriza ekiragiro kya Media Council. Kaakati omulamuzi Esther Nambayo awaliriza omusango guno okubeera nti munnange agamba nti ku lunaku olw'okulonda ku ssaawa 6 zennyini ez'emisana lwajja okubanga awa ensalawo ye obanga akkiriza bannamawulire abatalina bipande kubeera nti munnange okuva mu Media Council okusaka ebivudde mu kulonda kabaate kennyini nno.